Enfunda eziwerako abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bazze bawulirwako nga beemulugunya olw'ekibululu ekisusse ng'entabwe eva ku masannyalaze agavaavaako. Olw'ekizibu kino bangi ku basuubuzi emirimu gyabwe gyaziŋŋama. Ndi mukyala wa saaluuni, bakasitoma batuyitako buyisi, tumaze omwezi mulamba tetukola. Batunda amata, bakola ice cream, batunda ebyokunywa, soda, omusana mungi n'ebirala byokya kubanga twali masannyalaze firi tezikyakola. Kino kiviiriddeko n'obumenyi bw'amateeka okweyongera mu bifo ebimu. Beeyambisa omukisa okubba nga tuli mu nzikiza. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubunyisa amasannyalaze ki Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL kizze kigumya abantu nga bwe bakola obwezizingirire okulaba ng'ekizibu kino kinogerwa eddagala. Ssente ezaali zikozesebwa nga tetunnatekinga over mu energy sector zaali ebitundu ng'ogasseko n'omusolo 28 buli 100 buli mwaka, ng'era ebyo bigattamu byonna okuleeta emiwendo gy'amasannyalaze nga mikaalumufu n'okulemesa netiwaaka okufuna investment ze yeetaaga. Kati olwaleero bano baliko ensimbi eziwera ddala obukadde bwa $5 ze bafunye okuva mu bbanka ya Absa okulaba nga ziyambako okugonjoola ekizibu ky'amasannyalaze agaludde nga gatawaanya abagakozesa. Tusazeewo okuteeka obuwumbi 195 okulaba nti tulongoosa ku mpeereza ya UEDCL eri amasannyalaze. Bantu bangi nnyo babadde balina obuntu bungi nnyo bwe bagamba nti amasannyalaze tegannatereera bulungi nnyo. Ku investment gye twetaaga mu infrastructure oba mu network, zino ssente za mwaka gumu kwokka. Era mu 2026 na 2027 tulina enteekateeka okufuna ssente endala. Okusinziira ku Pomwesigwa nga yakulira ekitongole ki UEDCL, bano bakuzimba ebifo ebyongera ku bungi bw'amasannyalaze ebiwerera ddala 8 okwetooloola eggwanga. Kuliko okuzimba substation mu bitundu ebisupplyingibwa line zaffe oba ebifuna amasannyalaze nga biva mu Kasangati, Kayaza, Magije. Tusuubira okuzimba substation mu bitundu ebyo, era enkola ey'okunoonya supplier oba nateeka ebyo yatandise. N'ebitundu ebirimu amakolero nabyo si byakusuulibwa muguluka. Tusuubira nti n'ebitundu ebiranga Mukono, Nantabulirirwa, Jinja Industrial Park zonna zigenda kufuna okukozesebwako nga tukozesa mu ssente zino. Agumizza bannayuganda ng'ekizibu ky'amasannyalaze agavaavaako bwe kigenda okufuulibwa olufumo mu kaseera mpaawe kaaga. Tobola tukiwadde emyaka 5 nti ginaggwerako nga Uganda tuli mu embeera gye tuyita smart grid.